إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد. عباد الله، فأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumutendereza Allah jalla jalaluhu, katonda waffe, katonda w'ebitonde byonna. La khaliqun siwa Allahu, tewaliwo mutonzi atali Allah. Ebisinzibwa bingi naye mu bungi bwe biriko byonna nga babisinza mu bukyamu. alina okusinzibwa ow'amazima yekka ye Allah jalla jalaluhu. Owekitiibwa Allah tumusaba nga tumwegayirira asse ebyengera n'emirembe ku mukama waffe Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Owekitiibwa oyo okusinga ebitonde bya Allah byonna, yalina ekitendo ekyomuwendo, teyayogeranga ebyo bisanyusa mutima gwe, yayogeranga bubaka obwamutikkibwa okuva eri Allah. Ebigambo bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ebikolwa bye, okusanyuka kwe, kakubeera okunyiiga kwe, byonna yalinga ddiini ng'asomesa umma sallallahu alaihi wasallam. Era omuddu yenna ayagala otuuke wa Allah nga yakusiima ng'oli muganzi gyali Rabbul Alamin, goberera omubaka Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kola eddiini gye yasomesanga, tomwawukanako mu mbeera yonna. Talina kye yatuyigirizanga kya wansi, wabula buli akola ekyawukana ku kyeyayigiriza yabeera owa wansi. Allah yatusoomooza bwe yagamba nti qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, bagambe bwe mubeeranga mwagala Allah mugoberere nze Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukum Allah, olwo Allah nammwe agenda kubaagala. Wayaghfir lakum dhunubakum, era Allah agenda basonyiwa ebyonoono byammwe. Wallahu ghafurur rahim, Allah musonyiyi wa kisa kingi jalla jalaluhu. Saba oluganda balungi, tugoberere Nabi sallallahu alaihi wasallam, twambale abasajja nga bwe yayambalanga, abakyala mwambale nga bwe yasomesa sallallahu alaihi wasallam. Era tuke wa Allah nga twesiimye. Mbalamira okutya Allah jalla jalaluhu mu mbeera zaffe zonna. Saba Allah atuwe okumutya subhanahu wa ta'ala. Munzikirize okusookera ddala neebaze Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekyengera kyatuwadde ekya darasa eno. Neebaze abateesiteesi ab'ekifo kino era n'ab'omulimu guno, kubanga bataddemu amaanyi n'essente n'ebiseera okulaba nga ibaada eno ennene ey'okusomesa abantu eddiini ng'egenda mu maaso. Nsaba Allah buli alina kyakoze Allah musiime.
era nammwe abazze mu darusu eno saba Allah tabamme empeera kubanga bangi abafaanana ngaffe tebasobodde kujja mu bifo nga bino, bagenze mu bivvulu by'abayimbi, bagenze mu mikolo gya kumala balongo, bali mu betingi n'ebirala ebyokugayaala ne batakola ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. So saba Allah asiime buli muntu yenna azze mu darasa eno, asiime abawalimu abakulembedde okusomesa, buli alina kyakontributinze mu darasa eno genda maaso Allah agimulage emirimu gy'omujjana. Abooluganda abalungi, waliwo wano omusiraamu abuuzizza, ndoza wadde abuuza Seeka Zakiyu, naye agambye nti singa mukazi we agenda ewa pasita yenna tayogedde pasita gundi wano bakazi byendowooza, amusabireko ebizibu bye, wakoma waabeera akyali musiraamu n'ateekawo okukoma, era abeera akyali muwoowe n'ateekawo fuulu, akola ki? Full stop. Bw'oba ogoberedde ebigambo Sheikh byasomesezza, eno ansi ebemaze okukola ki? Ebemaze okufunika. Ekizibu ekitutawaanya nze kyenamanya, abantu bakola shiriki naye kyebakola tebakola ki? Tebakitegeera. Ne bw'omugamba nti ekyo kyokoze kikola kyaki? Kya shiriki, nti kati shiriki atajjira wa? Ekibuuzo ekyo kyolaba abamu akibuuza ng'akakasa anoonya shiriki gw'omugamba naye takola ki? Kati bwe ngende wa pasita nansabirako n'agamba Allah akuwonye, kuba abalokole kyaki ezo we ziri, nga bw'ojjanga oli musiraamu waliwo ne kyaki emu erimu n'emisaalo. Sakaisi akalazeewo kyaki emu erimu emisaalo wakati bagijjamu simanyi. Lukumani naye afulumye, tewali wano basiraamu b'emukono, temumanyi kyaki erimu misaalo. Bw'ogenda Mubende ku muti gwe basamirira gwe bayita Nakayima, omuti ogwo waliwo empompogoma gye bayawulako, mbu ya lubaale endawula, mbu ndawula ye lubaale w'abasiraamu. Abantu abali mu masabo balaba, ne bw'olaba balina amaanyi n'obuvumu babamatiza nti wano wamma tobeera mushiriku, wano osinza jjajjaawo ndawula yalinga musiraamu, era yagenda misana tteke, era yakimanyi gwe atagenda mu ssabo okyaba jjajjaawo. Kyova olaba omushiriku akubuuza okyawa otya ebibyo, nodda ku byabaki? Ku by'Abawalabu. Kubanga wagenda mu ssabo musamiza amugamba nti ffe abasiraamu tusamirira ndawula. By the way, lubaale w'Abakatuliki yaani awo? Oba abasiraamu tumutegedde batuwadde ani? Ndawula. Ate w'Abakatuliki Nakayima bwe baali batwawulira empompogoma ezo, eddiini yokka gye baawaako lubaale yabaki? Yabasiraamu, nga balinga abagamba nti abasigadde zino empompogoma esigadde zaabwe, ffeffekka be baawaako ndawula. Bano bamusoka Kibuuka, Kamya, Musisi baba nabakoze ki? Abasigadde. Kati woba ogoberedde omusomo Sheikh gwasomesezza, bannange shiriki kukwata haqqi ya Allah n'ogigabanya eri ekitonde kya Allah. Era nkakasa singa omusiraamu ategeera ekiyitibwa okusinza Allah na biki bye tukola nga tusinza Allah, kiba kifuuse kyangu omugamba nti kati bw'okyusa ekyo kye tugambye ekya Allah n'okikolera ekitonde kyonna, kebeere malayika, kagabe majini, kababeere bantu, kababe nabbi, oba ofuuse mushiriku.
amakulu nti okutte ekitonde nokigatta kwani ku Allah yakutonda. Kati bwogende wa pastor akusabire wabeera banonya bashiriku bennyini ate gotula na maaso pastor asabani asaba Yesu nabbi wa Allah bamusaka ebitendo bibiri byonna binene bamuyita nabbi abo bakafu bennyini bamuyita katonda abo bakafu bennyini. Kati byombi gyolaze enkolaganayo naye mukusaba ekufulumya mu buki kubanga alina okusabibwa ye Allah tabaraka wa taala. Bayida w'abasiraamu lwaki mugenda mu bantu, lwaki mugendewo abantu abalala okubasabira? Kati kambuuze haji nga tewekwekeredde aja tewali wataliiwo kiki kyewandigambye singa kati wano wendi tuli maaso ga Allah naga kyoyogera kyenkuwa aja oyagala ki? Nkitegedde kireke haji ekikyo kiyinza zaala obulwa. Imaamu oyagala ki? Bano bafaanaganya ebyetaago bano kanzire eno lego paint oyagala ki? Olaba ano n'obuzibu era buli awo. Abamu kiyinza okukuzitoowerera oluusi ng'oyagala mukazi wakubiri ataasooka waali nogawa ebindeke byange na Allah. Abalala ekituufu akyanoonya ngambe kikati njagala motoka njagala pikipiki njagala wilibalo njagala taka obeerawo nga nekyoyagala tokola ki ate ogamba Allah takuwa. Kati nedda akuwa eki? Nasaba ku ttaka nendyesonyiwa kati kampangise paka lwendifa. Nze nasaba ku hijja abajja be bagenda nze bandeka wano kugamba byoyagala wabivaako ate obyagala. Kati wallahi tewandibadde na bwetaavu bwonna yadde okgende wa seeka. Nze asiramu bangamba wano seeka otusabireko nsabiraako nkusabire nti ki? Singa bya cash money tuwosonsekamu kaadi ng'edduwedda awo nkwolekera paka akoma we kali. Naye tusaba Allah wagamba kyedduwa wakujandukula myaka 10 nga nze ntuulaawo nti tuli mwaka gwa mwenda nti ye ne bannange rabbana okusaba kwetaaga gwe kennyini alina ekizibu okyegambira amala ebiki. Lwaki mbagambye nti onayagala ti nze njagala ti onayagala ti? Singa nkwata omuzindaalo nga nasimbye ennaanansi ziba zeetaaga ki? Nkuba sikyo? Kati ate gwe olinayo kasooli mu nnimiro omukalu oyagala ki? Ate kati nze nsaba nga gwaddamu amiina tuli mu Luwarabu o rabbana amiina tomanyi kasooli atoba ogamba amiina kasooli atoba ku lwensonga onasaba ayagala nkuba gweoyagala ki? Musana. Onasaba yakoowa mukazi we ai Allah tugumbula abakazi bonna abonyabonya abasajja mbw amiina. Kati ate gwe mukazi amiinisa. Kati kyogamba singa gwe abadde akulembedde dde oyinza okwesabira bwotyo. Kati ekitutawanya abantu okugenda mubino mba pastor kale ate newunya abantu amaanyi mugajjawo agagenda mba pastor okubasabira. Oba wakiri ogenda nosaba omuti nomanya nti kugamba naviiriddemu awo neera saabuze nnyo kubanga pastor abalinamu ku maanyi balogo bennyini. Nalabako pastor ng'asamba omupiira n'endiga ze nga zo zigusamba ate ye ng'asamba bbanga ne gugenda nga nze nkyali awo. Oyo magic eryo ddogo oba otegera kyekugamba. Kati mu bufunze omusiraamu ono n'abamufaanana bambi mulekeraawo okugenda eri abantu okubasabira. Muyige okwogera nani? Okwogera ne Allah. Agambye nti era abeera akyali muwoowe anti tewaliiwo kuwoowa wakati wa musiraamu na mushiriku. Naye ate tekitegeeza nti lwagenzeeyo lwe mwawukana w'omutegeera mubuulirire. Bw'abuulirirwa ne tumanya nti aganye kati mulokole mugamba kwata obuziina bwo otambulokole ki? Otambule ogende kubanga tewali kuwoowa wakati wa musiraamu na mushiriku. Yewe kale katugambe nga weekuli gwe osomeddwa bisimillahi ogimanye eddiweeyo egambe etya?
oli mufumbo wajijjawo bano abaana bano sebagimanya allahumma jannibna kati bwosoma edduwa eyo allahumma jannibna shaitana kati yono ono mulokolewo ye nasoma atya. Ekyokubiri omanyi nti emmotoka bwedduka ennyo nesiriikirira etandika okukola amaloboozi speeding ewoomerwa. Kati omanyi nti omuntu oyinza osanyuka nogamba subhanallah kati ye wasirana jesus okakasanga oyagala allah emmotoka eba ekyavugika era ekibakuumira ababiri mwenna mwemutyo. Otegedde lumondo omuwutta neyawumba ogulako aliwa kakati ekyamazima omuntu ngaayagala allah we ngaayagala omubaka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tasobola kugatta buliri namukyala afaanagana bwati ngaabuuliridwa nakolaki nagaana. Kyengenda okwogerako mu dakiika zino esigaddeyo abasiraamu tuyiga okusaba allah tukwatagana wano ffena tulina ebyetaago okuva eno emashariki okutuuka eri emagharibi. Buli muntu alina ebimutudde ku mutima assa takolaki tassa. Naye nze omu ku bajulizi ba allah ku duniya waneeno nti allah bw'omusaba edduwa zikolaki azanukula. Wallahi allah yanukula edduwa. Nina n'omusiraamu abakubanga waali nandi mubalaze naye waali kyemudde simukolaki simubalaga. Yaŋŋamba seeka ekituufu ensonga bwozikwasa allah azikolaki azimala. Kati ensonga gye yasinzirako okukiŋŋamba gye sibagambye naye kyendera okulaga nti kyonna ekyali kimusumbuwa bwe yasaba allah yalaba nga kikoze eki nga kiweddewo. Ate nakino nkigamba nakimanyako nga kimusumbuwa naye ebbanga mwe kyatereerera kyavuga emyaka egyawera 2 n'omusomi. Naye we kyatereera nga kiseeka allah yanyanukudde. Gwe wasabye allah ku mmande zino essaawa zekwemulugunya imaamu wemba nasabye allah okuva ku mmande nentuuka ku lwomukaaga nga tanyega wengenda musabo mbeera mukyamu osabye nnyo. Naye abaddu webali wallahi nga allah yemujulizi nga bawanika emikono ewa allah ku nsonga ne bagirabako nga allah agikoleki nga allah ajanukula. Kati gwe kikusumbuwa oluusi butamanya bwolina kusaba allah. Ulira bino ebigambo bwobiwulira ofunamu ki oba onafunamu kyenafunamu. Ekisookera ddala zino aya zitugumya eri okusaba allah. Allah yagatwa idha sa'alaka ibadi bwabanga bakumbuzizzaako abaddu bange anni nga bakubuuza kwani kunze allah fa inni qarib. Fa inni okimanyi omwana we asobola okuva ku kitanda n'agwa nga omwana ali wano nga haji etaata we n'amulaba nga agwa era n'asituka mu maanyi amutaasa n'amusanga atuse ku ttako kimanyi. Era oyinza oba ogenze mu toyi zino ezaffe ezedda orodisi modro essimu neekuwa amattuka mu ngalo nga ekituufu ebadde genda gwa bbali olw'okwagala ogitaasa n'ogikuba tteke negwayo munda muki n'ogyongeramu ne supiidi. Kati tolaba nti allah agamba ali kumpi naffe naye allah ali kumpi n'essimu yo n'okusinga gwagikutte ye teyinza mumugwako mu ttooyi naate gwekolaki nga n'amaanyi kwetuukidde mu ttooyi go gataddemu ogiwujja tteke nekkirira. Kati allah agamba ndi kumpi nnyo n'abaddu bange. Guno omuzindaalo gwolaba nga okutte mu ngalo naye allah ali kumpi nange nosinga omuzindaalo gwenkoze eki gwenkutte. Nga bw'oba ne muganda wo nga mugagga ng'ensonga ekutawanya ya mitwalo aga nga ne bwajjako 5 ku akawunti temanya ne Airtel yandirabira omuwa message nti otodde ku ssente zo ng'eraba nnyingi nga batulindawo ez'emirundi ng'esatu tumu message lumu muganda wo n'omuganda n'omunyonyola ensonga n'ossako n'amaziga
nosako nabakuba amasimu abala munyambe mu mugambe nagamba simiridde bulungi. Wallahi muganda wo takuwalana naye takuyambye, ate Allah Rabbul Alamin ali ku arush ye ali kumpi osinga muganda. Ezo ensonga zo Allah azimanyi Rabbul Alamin, era zinako buki muganda otasobola bizibu byo, taata tasobola bizibu byanyi bya mwana we, maama tasobola bizibu bya muwala we, wabula bizibu bya ffeffe na taata maama omukozi boosi byonna Allah abinako buki. Allah agambye nze ndi kumpi nnyo nabo. Ujibu da'wata da'i idha da'an. Owulidde ekigambo ekyo? Nyanukula okusaba kw'omusabi bw'abanga nkoze ki? Nga nsabye. Kati nyinza okubuuza nange nga mwendi okuva ku makya ku bizibu by'olina by'ogambye ebikuli obubi, kiriwa kye wagambye ku Allah. Nze oluusi lwayo mmala okusaala ndi omu ku baalimu nga siwanika mikono, siwanika mikono nga maze okusaala, kubanga olese wa boda akulinzi oyingidde kusaala dakiika 7 ate ku 7 ogwo gatteko okusabani salamu alaykum ay Allah esaati engatto nga school fees biki byoyogera oyogera nani oyo akadde kennina tekamaze kwogera na Allah njamusaba ku magalibi njamugamba ku subuhi njamugamba mu layiri wagwe njogera naye ayina obukwakulizo. Agambye nyanukula okusaba kw'omusabi bw'abanga nkoze eki esokera ddala waliwo ekisooka Allah atukakasiza nti ayanukula edduwa. Ekyokubiri ayanukula dduwa z'abamusabye ebimeka 2. Allah agamba musaba gogamba kusabira wani simanyi waluzungu lukubuzaabuza. Allah n'aleeta ekirala falyastajibu li, abo abansaba banyanukule. Muna tewagala tiye soko nyanukule. Wali ogenzeko okwewola gye bakubanja oyina kola otya okuwola osooka kola ki osasula, era wedduka kata olaba mutwalibwa asasula leka ina byayagala kati ebirala oyo tafunika naye olaba azirese sebo kiki kyoyagala sukaali nti asibagambye kale naye bakubanja kyokka oludde nga tolabika tokwata amasimu ate okomyewo bakoleki tasobola kukuwola. Era abasinga Allah kyava tatwanukula oleda atubanja tongera musaba biki musaba birala. Falyastajibuli munyanukule. Kati kankulage bino munyanukule kuki kuyunga oluganda enkolaganayo n'abenganda zeriki bana abasiraamu mujjemu ba superiority. Assalamu alaikum. Mwejjemu olukungu, mwejjemu amawagali. Ad-dunya sijunul mu'min, enensi eno kkomera lyani gomanya kkomera tekitegeeza temugenda ngayo. Alhamdulillah gamba alhamdulillah. Nva bagana malala muddamu malala gamba alhamdulillah nga tosirika. Mpaka kabukasi kandi noseka mwase ulira nekino. Bane mukirize kadha atuse malirize ebigambo byange ngamba gamba omuntu atasibwangako gamba kala alhamdulillah. Nze bansibe eddakiika zaalioba 3 ate nekino nkibagamba abantu abali mu makomera si wonna nti bateekeddwa kubeerawa. Abantu abamu batwalibwayo ku nsonga ezitali zaabwe wabula nga kadari ya Allah yasonga mwani. Kubanga Yusufu teyakwata ku mukazi kyokka yasibwa emyaka 7 naye olwava mu kkomera yeeyagala okusinga abaali basigadde ebweru. Kati ekkomera oba okyazannyamu ne banno timuyingire oba okyabasa mufulume bakuletedde enkoko ojagirya ku makya sawa zigenzi afande n'agirya ate ng'olaba ate olina okumwenyamwenyamu ng'agirya. Kati ekkomera tokoleramu byokola ki byoyagala okoleramu bye bakukkiriza kola ki. Kati okuyunga oluganda teruyungika kuba ab'enganda bazibu naye ffe abakkiriza twetoowaza ne tuyunga enganda ezo kuba Allah kyayagala yakikulagira. Ontegera kyenjogera? Okwebikkirira kizibu otuuyana owulira ebbugumu neweewujja naye Allah ayagala weekole ki. Ate kino abakyala nkibagamba
okwebikkirira yengeri esinga okukulaga nti oli mukazi mulungi. Temumanyi mukazi ate ebikkiridde bwafaanana. Jukira mitwe gyaffe shepu za njawulo. Akakaya kagattawo ow'ensununu owaki bisirikira omwo. Kati ate bbaawo eyandibadde alaba omutwe ogwo n'aseka ogenda okubikkula nga obikuliddeko n'ebirala. Kati ate yalaba biki birala. Kati ebiriwa gundi ebigere. Kakati yanukula Allah oyambale buki nakano nkagamba abakyala basiraamu. Kati ne wuzu ya Seka Isaaka nsiraamu si nsiraamu. Kati bw'oba ofuna wuzu noonya privacy yo wazze weebikkiridde ate oyimiridde wali eri Seka mwaso nogolaba big eyes there for a reason. Eriiso lya Seka obunene bwalyo lya nsonga alaba n'akubisaamu. Kati nedda Seka novayo awaawo nozinga engoye ngazinga ekansu entumbwe zonna ebikemo n'obisa kungulu mbwofuna wuzu. Kati ekyako ebikkiriza nga ova ewaka kyabadde ki? Yanukula Allah yambala bulungi. Yanukula Allah owase ove ku buki ku bwenzi ontayenda nengeza bugeza. Yanukula Allah ofumbire ove ku bwanyi ku bwamalaaya. Allah yagala kufumbirwa si kwenda. Yanukula Allah sasula mabanja g'abantu n'ebirala bona yanukula Allah agenda kwanukula by'omukola ki. Wa yu'minu bi nze gw'osaba nzikiriza Allah wamukkiriza batunyumiza kisono Seka mwasengeri gy'alina efujja alina obba ng'agimanyi. Sheikh yasomesa abaana obukulu bwa suratul Ikhlas naga nti bw'osoma Ikhlas emirundi 3 n'olinnya ku nnyanja otambulirako n'otagwayo. Ng'abaana nti Seka agambye eki Ikhlasu emirundi 3 bismillahi majriha qul wallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ejebiri ejesatu ng'obaana bulinnya ku mazzi nga buseeyeeya ko Seka owange kumbe nedduweekolera ddala mune Seka n'asoma emirundi emeka. Si hadithi tonnemerako si hadithi ate si kisa ya Ibn Kathir wabula mugambo w'abagezigezi naye era obuleete no mu bagezi ddala olaba bwina gye bugwa. Seka olwasoma essuula teyagwa mu mazzi nakati Seka ali eyawuga naye kusaba Allah tolina yaqiini. Kati maliza mbagamba okwewala osomeddwa n'ogwayo ate nga ogisomesezza. Bino ebintu ngenda bikoonako bikoone tuli byogerako Allah alwazzemu tusinkanya. Agenda osaba Allah akwanukule bino ebintu 5 awandiika biwandiike. Bw'obikola biidhinillah Allah ajja kwanukula. Ekisookera ddala al ikhlas mu kifuba kyo gwasaba osaba kusiimisa Allah temuliimu kabandabe temuliimu. Kati Sheikh wabanga azze kusabira ku mugagga yamusuubiza emitwalo 5 kituufu emikono gyewanise Seka oli kunze oba oli kwameka kwa 5. Ekyokubiri almutabaatu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Woba osaba Allah goberera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitegeeza agenda osaba Allah weetaaga omuwalimu omutuufu akubuulire nabbi yatusomesa atya nga tukola ki nga tusaba Allah. Ekyokusatu wedda mbikulo obikula ebintu byange kiriwa. Ekyokusatu ku muntu asaba Allah subhanahu wa ta'ala sirese bujulizi kubanga obudde tebutumala. Athiqatu billahi wal yaqinu bil ijaba. Okubeera omunywevu ku Allah nokakasa nti ajja kunnyanukula. Ebimeka bisatu. Ekyokuna hudhurul qalbi omutima gwo gwasaba gubeere present. Tukwatagana olaba omuzadde agaana okwogera n'omwana we ng'atunudde eri mama salamu aleikum atunudde ku TV era amulinda nawe nti obuuzaani mama mbuuza gwe nti ndi eyo ayagala ebirozo biddewa bidde eno gyali. Obanga osaba Allah omutima gubeere eri okusaba Allah wal khushu'u warraghaba fima inda Allahi min athawab n'ebirala. Obeeranga mugonvu ng'osaba Allah obeera olaganga obwetaavu eri Allah byakola ki byalina. Ekisembayo ala azim wal jazm obuvumu n'okulemerako. Tetuva ku ddwa paka nga eyanukuddwa.
I'm a living example. Nasaba Allah emotoka Toyota Hilux double cabin Revolution 0 mileage white in color. When nasaba dua na ina Allah ingiza unua epi kajambia wallahi kajambia esi zikola kono masa atado alumu ate enfufu jifuna ngali ku boda na ye namanya nti motoka eyo biidhni rahman kibala cha Hilux kate wandula yasoka nempako nuwa ati we soko yigo kanike motoka no yigo kolobola kuba oyina kolobolera mu nkadde empya tekonwako eyo motoka jensaba Allah bwe yimirira ngepakinza darasa enebuuza yani gwe jangu ogireke waawo oveewo bagagga banne batisanga bali ngombe ali mwali oba newo parkinga pichipichi ne botadda bagamba dogo banyaga otulogera kapichi ne pichipichi si amani kubata jagala pichi ya amani kati saba Allah Hilux paka rona ajivuga ate bwo ogifuna tandika mukola ki mwebaza katalo yanga manese kasudiru kamara kajo saba manye bei yayo mugaya kitufu awono ngasina manya na bei nangamba ya milioni ebi ne mugamba yennyini yenjagala Allah nsaba Hilux Revolution Toyota Hilux Revolution double cabin 0 mileage quite in color nagamba na kino kazi kino nakyogera onampabula wanampe ya gure ngamwebaza ngamugamba njagala white in color eno njivuga musaberi wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh